gabbi ya gavumenti eno tuyambe kuluna abazzukulu tufune mu ggwanga ffe twamusaba nti tumubanja bwe tubanga waliwo ebibulamu tukeekule mulumumye kubanga ffe twamusaba akomewo abala baali bamukooye netugamba ffe tutamubanja otulabanga manifesito yaffe erina ebirumira nga waliwo ebibulamu era nga bajjajja baffe batata baffe basenga baffe bagenda kunamu tugenda vaayo twekalakase era kukakigeremu kubanga ffe twagala jajja nekisanja kyakusasula mabanga sibyo ebiri ebyawali aba gavumenti mubbi ekimala nga kisawo yakolera abazzukulu nabo bafunemu tufune mujjajja waffe awo tumale tumuge mirembe olwa pulezidenti okutandika okunoonya kalulu mu ggwanga wonna. Mutoni Dora yawandiika obutabo bwa pulezidenti obwogera ku bulungi bw'akola emyaka gyonna era njagala bwe tuba tumaze kuyiira obululu bwe tugenda okuwa atandikire okulaba omuntu wa wansi waliwo abantu ba wansi abatafiiriddwako era obuweereza bwe butanaba kutuukako pulezidenti w'eggwanga atandikire ku ekyo kumanya waliwo omuntu eyeetaaga obuweereza osindika abantu mukulu tebatutuukako abantu batuuka ku gulawundi ne balondamu be bamanyi nkyogedde naye mujja kunsonyiwa ekikulu kubanga tulina okulonda pulezidenti n'akateekako ekigambo vote tikino pulezidenti waffe ebizibu by'abannayuganda ye muntu asobola okufuga nze pasita Mutoni Dora bwe namala kukizuula nti w'eggwanga alina ebirungi bingi era nasalawo ebirungi byazaaulumize mu katabo kano omukulembeze tweyanze